abafu bano tubaziikulayo ne tusobola okubanga tulya nabo ekyemisana ne tunywa nabo. Kino kiba kijjulo kye tulina okubanga oba oliawo twenyumiririzaamu n'abantu baffe bano ab'enjawulo. Buli mwaka bannansi b'eggwanga erya Mexico bo baakikola nga nkola nti omwezi guno ogw'e11 ng'omwaka gunaatera okuggwako mwe tusaanidde okudda eri bantu bannaffe era bo bakkiriza nti mu budde nga buno n'abafu baabwe bavaayo ne bakomawo. Mu kukomawo babeera baagala nnyo okutegeera abantu baffe abakyali abalamu bali kaluwa kiki bapulaaninga era ne banyumyamu kaawo. Okunyumya kuno mwe tulabira ebyokulya n'ebyokunywa nga bireetebwa abalamu ne babigabanako n'abafu bano era oluvannyuma lw'okubyaggwera olwo ne tusembyayo essaala. Kati n'abafu bano nti balina essaala nabo gye basaba. Kati essaala oyinza obutajuulira na matuugo naye lwakiri bano baabalamu basiriikirira era mu kusiriikirira kuno babeera bakakafu nti kati bano abagenzi waliwo essaala gye bagenda mu maaso n'okubasabira. Buli alina omuntu we yamufaako edda omukolo guno alina okugukola kubanga emyaka egigenda okuddaku mu maaso bo bakkiriza nti bano abafu ababasookayo be bagenda okubanga babatambuza mu myaka egyo. Verafo kola ekijjulo basabire nabo bakusabire owangaala emyaka bukadde yadde nabo bafiira ku myaka 2 naye ate ono w'emyaka 6 yasaba ono yafiira ku myaka 2 nti nze mpangaaza nnyo. Mu ggwanga lino erya Mexico Day of the Dead olunaku ne baluyita lunaku lw'abafu. Obukadde n'obukadde bw'abannansi b'eggwanga erya Mexico bavaayo babeera bambadde bulungi era ne balabika bulungi ne bambaza abafu baabwe. Abafu baabwe bano enzika gye baziikamu si yene ewammwe Uganda gye wamanyiira nti omuntu muteeke mu kabuli muteeke mu kinnya simanya fuuti mmeka wabula bo kye bakola abantu bano tubaziika mu nzika za mirundi ng'ebiri. Musobola okuba nti omuntu ono mumuziise mu ssanduuko ne mukimanya nti ssanduuko eno mugiterese luddawa nti gwe ky'oyinza okuyita cemetery oba ky'osobola okuyita ky'oyinza okuyita limbo. Kati limbo gwe gy'omanyi yeeno ey'oku ttaka ne mugenda enkoowe gye tugenda okuziika ono muganda wa Sulaimaani Kasirye eyo tubateeka mu kinnya naye zino twogera ku limbo nazo kamaliga zita limbo naye nga kiba kizimbe nga kinene bwaguuga era nga ekizimbe ekyo omulimu gwakyo kuterekamu bafu baffe era musasula ne ssente mwana wange anti bakitegeeza nti oguze poloti naye ng'oguze poloti ya mufu. Kati akafo ako k'ogula bw'oba ne ssente ze eziwera osobola okugula akafo akasanduuko ennamba ne bagiganzika awantu nga kitegeeza nti omufu oyo bw'oba lituuka ekiseera ekya Day of the Dead mujja kujja era skeleton mugisangemu mugiyimirize mujambaze ate mugizeeyo. Kati abatalina ssente zeemala omufu wammwe basobola okugenda mu maaso n'okubanga lwakiri omufu ono tumwokya era oluvannyuma lw'okumwokya ne tumuteeka mu kasanduuko akatono. Kasanduuko kano akatono kasobola okubanga kenkananga sikrini ya TV yo. Kati ako ke tuganzika mu kifo kino naye mu kubanga tukaganse mu kifo kino tulina okukabikkako olugoye lw'omugenzi. Kati n'olwekyo guno omukolo gwe wabadde nagwo nti tusooka kwambaza bafu baffe nti gwe eyamuziika mu sanduuko ennamba sikeletoni mujambaza essuuti omugenzi nga bwe yajambalanga paka engoye ze bwe ziriggwawo zonna ze yaleka ng'akyali mulamu. We ziba ziweddeyo ne mulinda omwaka ogunaddako mugenda ne mugulirayo ssuuti empya oba kale empale n'essaati ne mumwambaza kitegeeza biri bikaddiye. Bo bakkiriza nti omufu ono naye yeetaaga kusappenga gwe omulamu bw'olirina. Kati gwe olw'okuba nti walina bulungi ssente omufu wo ne babeera nga bamwokya ne bamuteeka mu kasanduuko akatono mugenda kasanduuko kano ne mukambulako olugoye luli olw'omugenzi lw'omwakazingamu. Kati ne mu akasanduuko ne mukazinga olugoye olulala olupya olw'omufu kitegeeza nti kati naye mwennyini mu mativu era oluvannyuma lwa bino byonna
ng'omukolo guno ogw'okubambaza gugenze maaso n'okuba nti gukoleddwa mu mbeera egenda maaso n'okuba nga eyoleka ntugenze mu bikujjuko ffe nga bwe tuzze nga tunyumye n'abafu baffe nabo banyumye mwana wange sikeletoni ne badde mu ssanduuko tugijjayo era tugiteeka wano ku mmeeza naffe we tuliira emmere twogera ku sikeletoni y'omuntu waffe yafa ne kali kasanduuko akoli gwe twayokya nako tukajjo ne tukaleeta era n'abaana tubategeeza nti ono yali jjajjammwe era nabo ne bakwatako ne bayimba obuyimba ne bamuyimbira obuyimba era mu kaseera kano gaba masanyu nga bakimanyi bulungi nti ono mufu kati ataddeko naye kasimayiro era nti naye asanyuse nnyo kyenavudde nkugamba nti luba lunaku lwa bikujjuko luba lunaku lwa kusanyuka ate nga lwa kukaaba abaali abakulu mu kiseera ekyo nga balina attachment nene ku mugenzi babeera bakaaba kasita bajjukira ate abo batabiriiko nnyo ate babeera basanyuka nga baga omugenzi agenda kubanga bw'ati asanyuka nnyongera obulamu mu ggwanga lya Mexico Day of the Dead. Bwe tugenda mu kibuga ekimanyiddwa nga Mexico n'ekibuga ekimanyiddwa nga San Andres Mexico eno yonna baatubuliddeko embeera nga bwe yabadde nti ebimuli byatuuse okugenda maaso n'okubanga ebunyisibwa wonna kandi baatuuse okubanga bazikuma abantu bagenda maaso n'okubanga bakuŋŋaana wakati mu kujjukira abaali abaagalwa baabwe yadde nga mu kaseera kano babeera baafa dda era nga baleese ebyambalo ebifaanana okubanga bya kitiibwa abamu batuuka okubanga feesi zaabwe lwakiri bazipaintinga mu gye tutera face painting naye nga si kumalaga ku painting bakupaintinga n'ovaayo mu kifaananyi ky'omugenzi nga bwe yali oluvannyuma n'ogenda maaso n'okubanga bw'oti obugaana essanyu n'okuyita mu bantu bo naga nti ofaananidde ddala omugenzi bannange kwegamba n'omugenzi gy'ali n'awulira essanyu n'agamba kituufu abantu bange baali bammatira olunaku luno nagambye nti eba wiikendi naye ejja omulundi gumu mu buli mwaka eggwanga lyonna erya Mexico embeera eno egenda maaso n'okubanga bw'oti mukwano gwange erabikako anti abantu nga bajjukira abaagalwa baabwe babagendako wamu n'ab'eŋŋanda bonna abaagenda kati mu kaseera kano nga bino byonna bigenze maaso n'okubanga bitambula olwo kati tuzzeeyo ku mmeeza we tugalamiza skeleton gye twambazza oba kwe tuganzisa akasanduuko mwe twateeka kugamba evvu lyoli gwe twayokya kati emmere ereetebwa ebyokunywa bireetebwa bino nga bireeteddwa emmere balina okukakasa nti kituufu batondawo embeera eyoleka nti omugenzi kati ali mu kulya era ne bamusiigasigakaawo wabula juyisa ono naye gwe babeera bakamudde bateekeddwa okubanga bamuyiirayiira skeleton kali akasanduuko mwe twateeka oli gwe twayokya nako omwana wange bakayiira juyisi baba bakakafu nti omugenzi bwatu naye kati anywedde ku juyisi era awo batuuka n'okubanga munnange basimayiringa bagamba kyekyo omwana wa Yowaana ekyamazima ateekeddwa okubanga naye gyali kati awulira ku ssanyu kati wano gwe mukolo ogw'essaala gwe gugenda okubanga gugoberera bo ne bawa essaala eri omugenzi era ne basiriikiriramu okumala eddakiika nga ziizo nga bakakafu nti n'omugenzi naye abaddiza essaala ez'emirembe kale nno nange tulira nga tukola sitoole eno omuntu atuuka n'okubuuza sitoole kyeyo kalira tuwa sitoole kyeyo mugenzi sekatazani tuve ku sitoole z'abagenzi munzikirize nve ku sitoole z'abagenzi tugende mu sitoole ziri